Omusumba w'essaza Masaka yawummula John Babisi Kagulu alilowezza emyaka 25 ng'episikoopi bw'ata ebyemisa ku lutikko ekituufu ekwebaza Katonda era ebyatuuseeko asinzidde n'ategeeza nti waliwo obuzibu mu nkola ey'okulonda okwatumira scientific elections nga kwalitaliza abakadde abatalina busobozi bwa mirereeto nga n'ekikulumbi abantu abasinga baagala kulonda ku muntu gwe balabyeko. Bw'ata si wakiri okuluna kuno kongozebwa ebbanga lya myaka 2 omusumba agende kuziyako ennemoolo bw'ategeereza nti tebirina njawulo nabw'atu n'asaba ti abakedde bandiikiriziddwa okuddamu okukola ekigambo akeeti n'emmoolo by'ebimu omumerika agamba mmoolo omungereza agamba asimye abamukwatiddeko mu buweereza mu mulimu gw'obusumba. Akulira olukiiko lw'abeepisikoopi Bishop Anthony Ziwa mu kuyigiriza ayogedde ebirungi omusumba Kaggwa by'akoze omuli okubuulira enjiri ya Kristo, okuyigiriza bannamassaka okukola n'okutumbula ebyenjigiriza n'okulambika abakulembeze. Tukuŋŋaanya wano okuyozaayoza okoze emyaka 25 egy'obwepisikoopi ssebo Bishop Kaggwa oyigiriza evvanjiri nga bwe wakirambika mu moto yo. Ye musumba Masaka Silvers Jumba asimye emirimu egikolebwa Bishop Kaggwa naddala mu kulambika essaza. Ositudde omutindo gw'amasomero omukulu yakikojeeko ebyenjigiriza aga siniya ag'obukugu obw'enjawulo abantu ge bakwazaako ag'emikono so nga n'obwongo buteeka bw'okugenderako. Abantu ab'enjawulo boogedde ku lugero lw'omusumba olw'emyaka 25 naddala ebirungi byakoledde essaza lino mu kutumbula embeera za bannamassaka. Emyaka 25 Bishop Kaggwa gy'amaze e Buddu gibadde myaka yabyengera. Omusumba Kaggwa nnyinza omwogerako ebirungi bingi naye sigenda kulekayo kyabyanjigiriza alwaniridde nnyo ebyenjigiriza. Omusumba Kaggwa yafuna obwepisikoopi nga 24 omwezi ogw'omukaaga 2025 ati gy'emyaka 25 Jacinta Bwanika yakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Yansanyete abakulu mwebale nnyo okujja.